Engatta z'obupiira ziyite skates zituze omuvubuka atategerekese mannya erungujja mu ggombolola y'e Rubaga bwe zimusudde mu mmotoka emugoye z'omutwe obwongo ne buyiika. Ono abadde mu kibinja kya banne mukaaga abamwegaanye bwe badduse nga balabye munnaabwe afuuse omulambo mu kaseera mpawe kaaga. Abeerabiddeko n'agaawe ng'omuvubuka ono agwa mu mmotoka ekika kya Fuso nnamba UAG 639F gy'abadde yeekutteko balina bye batunnyonnyodde. Nze mbadde nva wansi kati ono w'ekimoroga nga omulaba sayidi eno nze nga nyambuka eno waggulu oli kyakoze n'alinyako kati bwe n'alinyako kati naye ngenze kwimira wano nga ndaba ono yeesuula wansi nga mbadde simanyiko muntu oba biki. Baagala nnyo okukwata ku mmotoka ezo kati we bagikutteko ndowooza babadde badduka ono ayagadde ndowooza okukwata n'akwata bubi. Abantu si basanyufu n'omuzannyo guno gwe bagamba nti gufuukidde ddala ogw'obulabe era tewayita bbiri nga tewali gwe gutuze wabula ate abalala boogedde ku bamenyi b'amateeka abagwerimbikamu ne banyakula obusawo bw'abantu naddala mu budde obw'ekiro. Mu kubuvuga babeera banyumirwa tetugaanye naye singa bakuteekako amateeka nga tebeekwata ku mmotoka kuba kati noono kennyini ekimusse guno muntu baluweze kubanga guno si muzannyo ngw'abaana bajja kufunamu ekyomugaso ky'amaanyi. Nali ngenda mukono nga mpeeno mu kibuga alina gwetwala empono neyeekwata ku piki yange emabega nagenda okuddamu okutunula mu nsawo okuwekwata nga waleta agigyemu n'essimu sigiraba. Kansala w'ekitundu Rashid Kibirige alambise ekyandikoleddwa ku muzannyo guno ogwa skates. Omulambo gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago. Okwo abaana baffe bagenda kuggwaawo bwe tuba tugira ebyemizannyo tubisindika e Lugogo nga bwe kyali edda. Byakyambadde Lawrence ne Kayanja Amon, Salt TV, Omonnyo.